chairperson w'enteekateeka mukyala Lucy Nakyobe era nga yakulira ne public service yabaddeyo nga bagezaako okutunulira ekisaawe ekyo ne terminal empya eyaguddwawo. Kkiriza nkuwe eggulire eryo mu nteekateeka eyo yabaddeyo embeera bw'etyo bwe yabadde nga bagezaako okulambula enteekateeka empya. Jjukira nti buli muntu genyi yenna ajja mu ggwanga Uganda kyekisaawe kye tulinawo ky'ogamba nti webatuukira Entebbe International Airport. Nabwe kityo mu kujja kwabwe wabaawo ensonga nnyingi ate mu kuba ndolinga obulungi obutabalwisa n'ebirala. Jjukira gye buvuddeko ekisaawe ky'ennyonyi Entebbe kyakutegeeza nti bw'oba ng'ogenda wabweru wa ggwanga mu biseera bino eby'ennaku eby'enkuŋŋaana zino olina okubeera omwegendereza okwanguwa ng'obudde bukyali. Kitegeeza nti bw'oba wakugenda ssaawa 11 wandibadde zigenda okukola ssaawa 5 ez'emisana ng'oli ku kisaawe Entebbe, kubanga abagenyi abo nga bajja wayinza okubaawo okutataganyizibwa okw'enjawulo olw'ensonga nti priority eyinza okuweebwa bo. Nabwe kityo gwe planning okuba nti otambula mu nnaku zino ezigenda okubaamu ennaku ezo ez'abagenyi baffe nga bajja mu ggwanga Uganda, bakutegeezezza nti olina okubeera omwegendereza mu kuteekateeka entambula zo. Ku ssaawa ya leero amawulire amalungi gali nti kaakati byonna ebadde bigenda maaso n'okutereezebwa bitambudde bulungi era birabika nti byawedde ekisaawe ky'ennyonyi Entebbe. Terminals zonna watuukirwa abagenyi abagenda we babeera, enteekateeka zonna bagamba nti tugenda kuswala abagenyi baffe bagenda kuba bulungi nga bayituuka ku kisaawe Entebbe, era lwe lunaku olw'eggulo nga babadde balambula enteekateeka nga balina etambula n'okulaba nti ne security batwaleko ne mukadde waffe Jim Muhwezi y'omu ku abo ate ab'ebyokwerinda baagala okulaba nti ebyokwerinda bibeera ggulugulu, baagala okulaba nti engeri gye bagenda okuba nga banirizamu abagenyi system ne processes nazo zitambulira ddala obulungi. Embeera bw'etyo bwe yabadde olunaku olw'eggulo olwa Uganda okweteekateekera ate enteekateeka ezo. Wano era mu kibuga Kampala ate era wabaddewo enteekateeka ey'enguudo. Jjukira nti tulina enteekateeka ya flyover abamanyi Queensway obulungi. Enteekateeka eyo ebadde egenda maaso era n'abantu batandise okwegezaamu okuyitaayitawo. Njagala nkuwe embeera nga bwe yabadde nga enteekateeka eyo ekolebwa. Mukadde waffe Saswa waffe Kiranda yabaddeyo mu nsonga ezo. Webukeredde olwaliro nga bannakibuga batambuza ebigere batandise okweyambisa oluguudo lw'ab'ebigere olwazimbiddwa mu nteekateeka ya Kampala flyover oluvannyuma lw'okuluggulawo olunaku lw'eggulo. Kyenkana buli muntu abadde alinnya ku luguudo luno omulundi gwe ogusooka kyasookerako kwe kwekubya akafaananyi ka serefi n'akawanika ku mutimbagano ate abalala badde beekwata obutambi okubuweereza abali mu kyalo nga babalaga Kampala nga bwafaanana. Era ntambula ne kayanga kaye kaneeno kambeerabeeramu awo nga bwe tugenda omukwate ku buki ku vidiyo nange njire bwe mpositinga kaawo. Abalala balabiddwako nga bw'atuuka waggulu asooka kuwummulamu olwo n'atuna wansi ku luguudo neetegereza ab'ebidduka buli omu bw'atetenkanya okufuna waayita nga yali waggulu nnyini awujjadde. Abasinga ku bano batubulidde nti obufaananyi bwe beekubizza bwakubayambako okwejjukanya ku ndabika y'ekifo kino mpozi n'okukimanyisa abatakimanyi. Akafaananyi ko ngenda kusooka nkateeke ku mutimbagano kalage bannange nti nange mbaddeko mu kibuga era gavumenti yatongozza oluguudo lwaffe nga bwe bayitanga okugeza flyover. Nze kwekuba ebifaananyi na video postinga kubanga kino ky'ekintu ekyenjawulo kye bakakolako mu Uganda kitusanyusizzaako. Kuba kati waliwo kati nga bannaffe abali mu byalo eyo mwenza okugamba nti ndi mu Kampala gye bankyusa kati gye nkolera n'agamba no olimba. So kati obozza abantu nga waneeno kuba kyemmanyi kati zino enguudo ne ku TV zibeerako. Era bagamba nti Kampala ekulaakulanye muzeeyi ategese ekintu. Si kya bulijjo bannakampala okuyimirira mu kamera ne beebaza gavumenti olw'ekyo ky'ebeera ekoze kyokka ku mulundi guno bakikoze. Kusiima Museveni yekka pulezidenti waffe owa Uganda kyatukoledde kirungi. Juzi bantomerera wali nga nsala wali omukono olaba guno awa boda bantomera ne baddayo n'adduka. Museveni banga lyamaze ekkubo lyakoze kati liyamba mu Uganda yenna. So baibira 26 ndowooza Kampala tewali ajobuuza Museveni ndi ate enguudo zaffe. Bangi balowooza nti oluguudo no lwakubayamba nnyo ku b'ebidduka abavugisa ekimama ne batomera abatambuza ebigere. Tubadde tufuna nnyo okusoomooza nga yinikeso oyagala okulosinga oli ow'emmotoka aleese oluusi owa picha ze ne wekanga ofuniddeyo akabenje. Esooka wansi awo wagazi nnyo omuntu ow'ebigere tosobola kudduka kuleka mmotoka era ejja kusangawo ekulinnye ng'ate kyekulinnyidde tojja kuvunaana ba luguudo nti lwaki emmotoka yanninnye bakuwa
we eyiyo. Newankubadde olutindo luno lwagguddwawo, wakyaliwo abatalubala mu mugaso ne basala enguudo ate omuyita ebidduka. Kyokka Alan Ssempebbe omwogezi w'ekitongole ky'ebyenguudo kyonna ategeezezza nti akadde konna abakola kino baakukwatibwa. N'olwekyo tetugenda kukkiriza muntu kusala motoka we ziyita. Kino nno kigenda kuba kiyamba ffe ab'ebigere, kubanga mabegako tubadde n'obuzibu nga babigere tebalina batambulira. Kakati pulojekiti eno ebaleetedde okutambulira. Ssempebbe abadde yakategeeza nti oluguudo luno olw'abeebigere terukkirizibwako kidduka kyonna ne wabaawo omusajja mukulu aze yeevugira akagaali waggulu ku luguudo lw'abaliko obulemu. Kyokka yeewozezzaako nti mpawo yamutegeezezza nti takkirizibwa kuyisaako kidduka kye. Amadebule agasiina manyi ate ng'emmotoka zidduka nnyo ne ngamba kampite kuno waggulu. Ne ngamba owaaye sevinga obulamu bwange. Tennalaba baŋŋamba kajjeewo. Kati ekirindiriddwa ku luguudo embeera bwetyo yabadde olunaku olw'eggulo. Musajja mukulu oyo akuta akagaali ke n'akayisa ku luguudo. Abategeezezza nti ye munange tewali n'omu yamugambyeko nti kikkirizibwa kuyisaawo kidduka ate ku luguudo olw'abeebigere. Essanyu mulirabye eri abantu nga batunuulira oluguudo olwo. Waliwo amawanga mangi oboolyawo ge tusinga go nga gayina enteekateeka bwetyo mu bitundu ebyenjawulo. Bw'otunuulira roundabouts oba ewantu ewali abantu abeesinganyiza ennyo bayina ate oboolyawo enguudo ezikirako awo. Bagambye nti President Yoweri Museveni ku mundu guno ndowooza tebabeeko kye bamubanja, naye abantu bayinza okumubanjeera olw'ensonga nti tukyalina obuzibu obw'enguudo. Oluguudo olwo ng'olutegereza bulungi luyamba abantu abali ku kwinizibwe akalipagano k'ebidduka akali mu kkubo awo, bannaffe abava mu bitundu eby'eggabeera bagenda eggaba, bannaffe abava butereevu eri ekibuye, ate ne bano abava mu sayidi ey'Emmengo n'abava mu kibuga wakati oboolyawo. Naye tulina ate amakubo amalala agatwala abantu ewalala nago nga gakyabulamu enteekateeka bwetyo bwe tuba nga tuli bakuyambibwa. Ensonga ya accident singa bajogeddeko ekyamazima baddewo bangi abagenda maaso n'okukonebwa nga basala mu bitundu ebyo, naye ndowooza abantu banayiga enkozesa oboolyawo obubenje bunaakendera ate n'abavuga nabo bennyini okukendeeza ekimama, kubanga oyinza okulowooza nti olw'ensonga tewali bantu nabwe kitoggo ovugenga bw'oyagala okukankana ojja kwesanga nga ate gwe kennyini ogeze maaso n'okutomera. Ekibuuzo kinene nti nga tumaliriza enteekateeka ya wano ewala tugenda kukolayo tutya. Omusajja omu yagamba nti gwe ne boddira wano n'okolawo nga bw'okozeewo, naye enguudo endala ezivaako eziyingira mu bitundu eyo ebirala ebyenjawulo ziri mu mbeera ki? Era waliwo ababuuza nti kale luno tulukoze naye ate era ebinnya ewalala, kubanga omuntu nga yakamala okuva awo ate bw'asinkana ebinnya mu maaso awo kitegeeza nti ate agendera kutambula mpola. Nabwe kito ky'oba ogenze maaso n'okuba nti osolovinze ate oboolyawo nga tekiriiwo. Awo nno okusaba kw'okulaba nti n'enguudo endala zikolebwako nsonga nkulu nnyo nnyini ddala. Uganda eno eri mu kwetegekera olukuŋŋaana olwannaamu nga bwe nkutegeezezza ne G77, naye mu nteekateeka eno tugenda kuwummulamu bwe tudda. Njagala kutunuulira ate tukosedda tutya, tufunyeemu ki mu nteekateeka ezo ez'enjawulo, ate oboolyawo ekibuga kirina nteekateeka ki, kubanga ebizibu ebirala bingi ebijjudde mu kibuga Kampala, weewaawo nga tufuna omukisa oguteekateeka enteekateeka nga zino. Tukomawo tovaawo.